Inside Story Uganda. Real source of political updates. It's beyond. Really? It's beyond. Ekisooka mwaweereza abantu abali menti okutema emmamba n'okusala embizzi mu parliament. Twakola ki? Mwaweereza abantu abali menti okutema emmamba n'okusala embizzi ku midaala ne baweza mu parliament. Abantu abali menti okubeera eruka yanga batunda michomo ne baweza mu parliament. These are members of parliament. Who cares? Fe parliament yetu agivaako dda ekola byayo. Okitegeera. Zaka chikira Mityana municipality. So what? Zake mukwano gwange. So what? Akola chikirira. So what? Kilak North. Akola yasoma mu Harvard University, yasoma wa? Yasoma Oxford, yasoma Yale, yasoma wa? So what? Kasite by'obufuzi mwabiteekamu okusaaga. Kusaagirira. Ababaka basalawo eggwanga gye liraga. N'ekirala video ya Zake temwagiraze yonna bweri mwatemyeko katundu. Zake microphone ye bagijjako. Speaker namugamba akozese endala. Bwaddayo mu ntebe n'asanga oyo omubaka Akola. Ebikonde Akola bye yakuba Zake ng'obukyayi Akola bwalaga. Ku Zake bujuza loole. Yes. Kubanga ne behavior ya Zake nyini nchamu. Nchamu. Okudda nayimiyana nga bwalaga nti ngenda kubakuba. Ne video zonna zibadde ziragibwanga. Parliament enda kutandika. As if lutalo. Mwababaka oba muyina amaanyi mangi tuba deploying e Somalia. UPDF enoonya abantu be deploying e Somalia. Tebalaba. Okitegera Parliament tekyali nti it's ye tempo y'abayivu y'okuteesa mukwano gwange Jacob Olanyawo mulemirembe yaŋŋamba nti bwatuno ya Hansards zemabega yeewuunya. Okitegeera walabye obukyayi obw'amaanyi because bwabanga zaakakoze ensobi panchi ezaamukubiddwa nga 8 within a second ate ne Zaaka alina okwegendereza. Zaaka genda mu record za Uganda teri mubaka akubiddwa nga Zaake. Buli lwe bakuba Zaake. All the time Zaake. Yes. Kinkoze bubi eddoboozi lyo ngenda dinoonya Ssemujju Nganda ng'ayogera. Yes. Zaake oyimiridde olaga abantu nti osobola okulwana. Ozze mu ntebe osanze baagitudde mudda. Owulira ndowooza. Ogezezzaako okusindika oli. Mu protocol omuntu akusinga obukulu kasaatula mu ntebe wofuna wokola ki? Afuna wotuula. Naye ng'obukyayi obwalagiddwa ku Zaake buli waggulu nnyo. Yabadde nga muyinako already. Yes, kirabika. N'ekyo kyesifudde okunoonyeza Zaake buli gyatuulaawo. Awo Anthony Akolo watuula bulijjo. Awo wennyini. Naye kati speaker yalangiridde free sitting because abaka babadde bangi nga mutuule wonna. So bulijjo si watuula. Atuula kumpi naawo n'esaawa wennyini. So kulwana kuno fe parliament ekola byesanze. Tubiraba bulabi. We expected parliament to act better. Which parliament? Garbage in, garbage out. Simple. Castoria Lumonde. Chicho otwala mu toilet. Otwala yo pizza. Did we send garbage to Yes. Ate kastamulo mwalonda ona aziika nnyo. Ono aziika nnyo ebirala. Tunywa naye tonto. That's it. Tuba kumalwa fenna. Yes. Ababaka bali reflecting abantu be bali presentinga. Churchill ye yagamba bwogenda mu nsi toyina kulambula byalo sisinkana ababaka. Njagala otunuulira ababaka ba Central Region abaliwo emyaka emabega twalina abasajja nga Bankanji Basendawula Bakintu Musoke ani omulala Nsambo ono ow'Emakindye Sebuga Nsambo Hussein Kyanjo kati soma squad eriwo. Singa Trump agambye njala okusinkana ababaka the previous MPs abava mu Buganda nebe tuyina kakati tujje Zaake tujje Segirinya oyinza obutakikiza nze sikyalaba na mawulire Uganda ku TV sikyalaba ndaba National Discovery ndaba eki abamu tufe ennaku tufa ki bakiyita batya tuyina mirembe kubigenda maaso mu ggwanga muno nsi yawo ababaka we balangirira ntugenda kulwana nga bayingira parliament.
Well, but previously Mr. Museveni had promised the shutdown. Mujja kulaba shutdown. So, mujja kulaba counter attack. So otegera first the simulundi gumusebiri ngambadde provoked. Otegera ndowooza. Nzaba n'ababoda basiba banvuma. Waliwo yangambe ennaku eziguwa vaddi mu kyalo. N'asamba ne mulukale nga betu. Awaboda. Kati ngamba obanga mutomera. Obanga basirikale bamukuba no. We controlling and Zenyino musirikale gwe nagamba with that type of anger. Either ogenda kubeera uzira forever, you must restrain yourself. Yali avaamu nga alabba kuba baaki. Bali balalu. Baleke. Otegera ndowooza. Namugamba okujjako nga we are under attack. You don't need permission from me. You must respond with fire. Otegera ndowooza. If we are attacked. Neba nabana baboda. Zina bavaako. Uli ndowooza. Nga bwe twava ku baana ba boda n'abavuzi ba taxi ne parliament. Nga mwava ku ba boda n'abavuzi ba taxi. Yes. Parliament gwa mu category yemu. Twagivaamu. Si awo abantu mwe balwana all the time. Civilized people don't fight. Fighting na buwongo. Ne deployment eyakolebwa ku parliament then abasirikale abayitirivu ennyo n'abayingira erimu ne basitula bakazi bashamimu malende baani. Ekyo mu parliament nkyakinoonyerezaako ne government okudeployinga ebweru waliwo omusirikale yagana okukola emirimu gyo. Abamu bakirabaga intimidation etya. Neche mwerabidde nti mwerabidde Yoweri Museveni, there are two Yoweri Musevenis. Museveni alondebwa ne yava mu nsiko yasalawo gwa deployinga ku olu kati ku olu ya deployinga saaba yeekera. You get it? Ate mu intelligence gwe kintu kyolabanga ekyokusaaga amagye gakirabanga gakyakusaaga akantu ng'ako akemwanyi kayinza okuvaako gavumenti okukola ki okugwa ngozi eyinza okwebaka oyala okuŋŋamba nti Museveni awangadde kuba president by luck yoka talina kyatwala lightly. You get it? Kankubuzeemu abasirikale abali bweru parliament balwana n'omuntu. Tewalaba bamunda abalwa abayingira ne babebba ababaka. Otegerano. Ne baba bebba okulwana kutandise obate kunaba. Okulwana kutandise. Ababaka baswaza. Nzolumu singana aba boda ba stage master ng'entegera esinga omubaka parliament. Stage master wa boda nga reasoning capacity esinga omubaka. Omanyi balina akagambo kano honorable. Nonsense. Why are you so bitter? I'm very bitter because these are leaders that we pay. Tubasasula milioni 3 buli mwezi. Abo abaka basaba bivinga ku musolo URA egwenzi jako. Pay as you earn sasula senemeka. Sasula. Meka. Ati nawe ndaku zino wayizo okutiitira sikutegeera. Sheno labiko tanso jitya. Sasula. Meka. Yes, I want to go. Ate nabo wotanso jitya nawe fuluma. Tugere mazo. Ndeto omuntu omulangi kole naye. Omusolo gwe tuwa gwe kubeza abaka. Do we pay them to fight? Muziramu. Abantu abasivilized balwanyisa buwongo. Ababaka bedda abo bawini byanyima. Ekule park. Bano batimawo yakwatanga microphone ogamba ayi mukama. Olino kuwuliriza. Okitegeera. I miss that Uganda. I miss Uganda ebeerangamu ba Nobo Mayombo. Ba David Purukol. Ba David Nyemfuza. Bandru Mwenda bamwenda baberanga ku TV n'ogamba saagala kuva ku TV. Where are they now? Tell me one TV show yoberako nga togivaako e Uganda. This country is dead. Every sector. Useni Kyanjo yaberanga ku CBS oko noga kino kiki. Okyabiwuliriza? Mwate abaana abato mwesimye nnyo bino timubimanyi. Kyanjo yakwatanga microphone noga kino kiki. Abasajja bookero bamitanga okero abengulu abo. Kati biriwa. Bali president bookero bakubiba ngumi. Akol. Otekera ndowooza. Bali wabo ogezi bali. Nzijukira one day Andrew Mwendo yali hostinga Mayombo mu studio za KFM. Dr. Bessie yali South Africa namuteka ku simu. Eyo shoteri dawo. The best brains ever. Mayombo nga spitting a fire. Bessie n'aleeta.
olwokuba show yanyuma nnyo ne protocol n'abajoininga nengamba kino kiki mbuliyayo one radio show talk show gyobeerako n'ogamba it's a mass tuning rubbish. Everything is dead in this country. Nze kamba bulire genda amalwaliro kino na kirango mwenna mumpulirize banaba abagundi mwabatemamu obuntu wanga kantu kano mukatememu mwegendereze amalwaliro ge mugendamu mwegendeze laboratories mugendamu zenzi tujjako ebisaayi kizuuliddwa zigaba fake results. Waliwo omuwala mukwano gwange true friend omuwala oyo ng'alumizibwa mu lubuto muno ng'atwalibwa mu ddwaliro esijja kwogera wano dene nga bamukebera nga bamugamba mbu alina fibroids alina ebizimba muki mu lubuto nga bamulongoosa omuwala nga bamulongoosa mbu bajjemu kwota ya kilo ebizimba nga bamuga kiteredde toliddamu kulwala 6 months later addamu afuna pain agamba aconsultinza ngamba Frank mujjukira bwe mwansupporting nti yes olubuto oluzzeemu okukola kyokunnuma ne mugamba naye omanyi nkubulire va wano yendako e Nairobi kati bano eddwaliro nga limugambye mbu bakebedde ate obupya bakebedde mbu mulimu obuzimba obuki jako ekintu ekyo naawe kino ekintu bane mutusonyiwe ekintu kitulekanidde kino wano mutusonyiwe kati olaba sikiti eyefudde kakati abanye tugende waliwo badde ku nsonga ya badde mbagamba begendereza amalwaliro njagala nnyo abasala obuntu buno kana katu mukasala mumanyi nnyo okusala bino ebyekijjega bino ono musajja wa Equatorial Guinea ani Equatorial Guinea oyo naye tugenda mukwata katono tugenda mukwatako ani oyo simanya ani Baltasar fake master bachala bina mwegendereze amalwaliro ne laboratories gye mutwala abalwadde bammwe lwaki waliwo omukyala mukwano gwange ng'alumizibwa olubuto ebbanga ddene ng'agenda bakola sikaani zonna nga bamugamba alina ebizimba mu lubuto nga bamubulira ssente ng'agenda bamulongoosa nga bamugjamu kwota y'ebizimba ne bamwashuwalinga nti kiteredde era n'okuzaala ajja kuzaala ng'addayo myezi 6 myezi 8 ng'addamu afuna pain nga tumugamba gezaako gendako wakiri Nairobi bakebere kyenaido bagamba gine myezi 8 bwe yadde mudwe nga bamugamba bakebedde bazuddemu ate ebizimba ebito ne mugamba nkubulire toddayo mu ddwaliro eyo gendako e Nairobi ng'agenda e Nairobi nga bamukebera nga temuli wadde akazimba akenkana emmwanyi nga temuli era nga bamubuuza bakulongooseza ki nti bangamba mulimu ebizimba n'agamba tobangako na kizimba owulira wetwogerera yazadde omwana kati singa yaddayo mu malwaliro ga wano baalizeemu ne bamubaaga bw'oba oyinamu kasente mbeegayiridde mufe ku bulamu bwammwe si buli basawo kye bakugamba nti kituufu nze kati kankubulire dokita baŋŋamba nti genda bakebere kino ŋŋenda mu laboratories 2 ndabayo results zikola ki zitaalinga kizeeyo ku kitubadde eggwanga bwe lifa buli sekita ekola ki kati omwana ono omuwala ono singa bamulongoosa oba n'afa kungu asiraamu gamba mutya Allah bwakoze eki Allah bwageze fe abakatoliki nti amaze emirimu gye ndekyo n'okuyimba ti fuba eggulu ly'empeera naye nga baba tolimenti kufa amalwaliro kati kanku ekirala tulina faamu e Masaka eyo waffe ennaku ezente yali egenda kuzaala ennyana yali egenda kuzaala omwana n'alemera munda omusawo n'ankubira mbandi awo mami n'ankubira essimu immediately n'enkubira district veterinary officer w'e Kalungu n'aŋŋamba nsangiddwa nnyina gye ndaga kanziruke ngende ku faamu naye kyasooka okuŋŋamba gamba omulaalo taddamu kugezaako kuggyamu mwana munda ajja mukooya omwana afe ne maama akole ki afe bambi dokita ne banguwa omwana bamusanga ni fortunate akooye ekyana ne bakijjamu yes ennyana yafa ne twasevinga ki maama singa omusawo oyo teyayanguwa I can tell you ennyana yalikoze eki ennyana yalifudde ne maama n'akola ki nafa so bino bemuwaddemu ebya parliament nze mbasekera nze era n'omuntu akyalina hope mu parliament eyo I look at you and laugh buli kimu kifu line eggwanga mulisabire
ane kati utumala munyama imombe Gasho tukole ki eno gye bayita program ento what should we believe now wano sibulira ndiga ne hope ebadde bwoba toyagala mazima toteekangako program eno teri subi mu parliament mbulira ensonga emulwaki ababaka bakola lihaso before mbulira ensonga lwaki omubaka bw'omusangamu atudde mu kifo kyo olina omupushinga mu Amerika nabeerako mu Amerika eyo ne Bulaaya kasita muyingira baasi nejjula omuntu akusinga emyaka senior citizen najja etteeka ligamba yimirira yakole ki atuule bwe bityo bwe biri kati mpulidde nti Lukwago yawaabye yawandiise ebyo byonna byabwereere to do what to sue who ono guwabawa mu kooti yawa nze nyina emisango gye nawaaba 2019 tigiwulirwanga baterekeeyo kati kize ku nsonga y'abavandimu ate kintutteyo nakyogeraku wano naye ne wavaayo abajega kungu bwabeerawo omuntu amanyi peyini y'Abanyarwanda mu Uganda muno ogimanyi kubanga shows tubali tuzikola naawe twasamoningibwa ne mu UCC olw'okwogerera abanyigirizibwa twali tugenda mu constitutional court nga buli office tugigenzeemu situfuna mazima lwe twamitinga president n'atugamba nti eno ensonga ngenda gisolvinga by issuing an executive order ulya ne tukkiriziganya fine kakati ani alonda abajjaaji abo abataano it's the president bwe musalawo nti mugende mu kooti bajja kulisivinga petition yammwe bagiteeke muki drawer bw'osalawo mbwogera mu parliament simanyi okyusa amendment byempulya boogera etwaliyo dewa speaker tewali biru ereetebwa ku parliament nga Saabalwanyi takoze eki takkiriza kati we waava abantu okunnumba otegeera ndowooza kwava nno omusajja omukulu gwe nalaba ng'akulumba Kananwa n'agamba siina maka toyina maka siina mukazi mbu siina na mwana mbu n'endiga yantomera ne mugamba mpeeyo mukazi wo mumulagiku wamugamba otya ampeeyo mukazi wo mumulagiku mwami Kananura yes kubanga musajja mbadde mu respecting and fortunately tie respecting okyulya ekyokubiri he's a crook Kananura he's a crook ekyo ndiredo nchiwa kuwako obujulizi tekandule tuli mu kuvuma abantu nina obujulizi abantu beyabbako $1,000,000 beyabbako amafaamu kusigira kati omusango nazza musango ki okufuna executive order mu myaka gya Kananura yali badde ankubira simu mutabani kubanga tumanyiganye ne taata wange bakolanga bombi okitegeera ndowooza yali badde agamba mukulikeeyo embuga njagala basinkana nebodda n'okola press conference kitegeeza kyetugezaako kola breakthrough abantu bafadde banyigirizibwa bafune liberties mu Uganda si kye baliko bo bali kuki si kitulemena okutegeera kungundayiranga nti akatonda amasimu ge naakafuna agogera Kananura ageebuuza emyaka egyo kikyakyayagala 92 years wali badde retirings yagamba mbu alina amaka 3 nalaba katambya linako muyenga munyonyo yes emunyonyo manyiyo it's an ordinary house nga buno obuyumba bw'omu Kampala bwonna n'ekirala achievement y'omuntu tebagibalira ku bakazi be wawasa actually ekiswaza n'okuswaza okuddawo n'ogamba nyina abakazi 3 waliwo omukadde wange yankubidde simu n'aŋŋamba Gashumba katwashuminga toyina mukazi wali omusabye ku mukazi we kwakyogera nti akuwe ku mukazi we nakyogera nga maze kwogera katwashuminga toyina mwana wali omusabye omwana we you get it so lile gwanga lyafa nemu abavandimu abanyanda bwenda abampuliriza likely ndoza week eno if it's not this week it's next week executive order egenda kukola ki kufuluma ontegera omusango enazzo ogumanyi kulwanira eddembe ly'abantu tosobola ku mentioning abantu balwanidde eddembe ly'abanyanda mu Uganda erinnya lyange litajja tosobola kwogera ku Nuupu Kyagulanyi n'atajja oba Senyu n'atakola ki n'atajja so ekikyatu shocking up to today at his age waliwo omusajja bamuyita Luchogoza bambi yafa Luchogoza yamubaka ettaka li nedda I can't verify that nga tuli kumpi antwali mu kooti Lujigiro muze Lujigiro we Rwanda I can't verify that totandikanga lutalo lwa Ada mukungu sebo kulamukizaako nnyo yongeza akatono sebo kula headset Franka Kasumba nkulamukizaako nze mukulu Ada mukungu nja kwogera ku nsonga gye mwasookeddeko mukulu Franka gye yagambyeko nti abalonzi ffe ng'abalonzi naffe tulonda nnyo gundi aziika gundi tunywa naye mu bbaala
ku nsonga y'ababaka obuteewa kitiibwa butunuulira embeera sendiyo ezibaddewo wakati wa mukulu Zaake n'omubaka oyo gwe yabaanagana naye nti bafudde paalamenti ekyokuzannyisa ekintu kitutyawo nti temukyali kigendererwa na bigendererwa ffe abalonzi ne tubatwalanga abantu abawansi ennyo ekitaali baddewo obulumi bwe tulina nga bannayuganda ku paalamenti ya Uganda bubi nnyo bayolesezza ekifaananyi ekitajja mu buvunaanyizibwa bwabwe sobola ffe bannamawokota ennaku tulina nnyingi nnyo naddala ababaka baffe naddala abatukiikirira nze bukulu Frank Kasumba oyo nakutegeezaako nti nali muzizzaako omusango nakolobola emmotoka ye amazima amatuufu mukulu Frank kitutte ebbanga ekyengera wano naye amazima amatuufu omusajja yaŋŋamba nga tamanyi tambula ogenda abale nnyo ndogo kadde kaweddeyo. Hello Radio 4 Sebo. Hello. Amanya ne Josinzide. Ono kansala Ssemunjoji Patrick wemutudde mu kigagga. Yes Councillor. Kati ku nsonga ya Gashumba alwaniridde nnyo abavandimwe ngaffe naye obuzibu bwe tuyina we tujja muno mu Uganda ale twagala tunyigirize abali mu Uganda. Tubatwalako amataka ne tubanyigiriza mu ngeri y'emu ne tutwala emirimu gyabwe mu ofiisi ekintu yesebo. Mbadde nkusaba ntaddewo miliyoni ya ssente ngenda gireka ku Radio 4. Njagala ondeeteyo omuvandimwe nti yajja ku muntu ettaka. Sebo mukama wange. Njirese ku Radio 4 jangu obuuze omukyala gwe bayita Juliana. Ondaga omuntu omu nti omuvandimwe yanyaga ku muntu ettaka. Kale mukama wange naye wowe onoonyereza munda nnyo osobola kizuula gwe nga gwe kennyini naye kennyini oba okimanyiiko naye okuva kweyo ensonga etuddako ku nsonga ya kofi tetuganye asira tugere neye mugana wange. Hello Radio 4 amanya go ne Josinzide onogala ko ni Steve Mukome. Yes mugana kuve kome kati oyo Gashumba yogedde ku nsonga ye mwanyi. Hello. Yes tukulira kati ku nsonga ye mwanyi president singa ekintu ekyo bakiteekerezaako nga bali mu parliament naye olwasooka nayeta ababaka n'abatwala ekololo kati we batwala ekololo basooka kuba bamuka sente nga basooka kuyisaawo kintu kyabwe kati awo ne bali kale bali nnyo kusaba kungu. Kati muganda nga asembye okuba president atwala nkuba kololo yabatwala kisozi. Radio 4 Radio 4 amanya ne Josinzide Joseph wano kibuli. Yes Sebo. Yadala Honorable Zaka should improve on this plane because Parliament is not a battleground whereby they should fight. Kale Parliament is a battleground. Consensus. Hello. Seba amanya go ne Josinzide mugana wange. Okay, hello. Mami Adam Kungu. Yes Sebo. Wewe kutueleza Ni consensus ne anko Gashumba yabe tutangaza omugezi ajja kulabuka omusiru ajja sigaranga musiru no mulangira kimbuga ziri bati nansinzide kasawo kale bali mulangira funa basatala Wakaga tu Salamu kwa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wakaga Gashumba mwayanzuza ono Hamza kufuhangena ate omukulu agambye tuna abavandimwe batwala amataka g'abantu oli abatalina nnyo kyamaanyi kyayogera kakubasuma awuliriza obuwuliza osinga owulira Anagambye, thanks for the program. Kalinda Musa here in Masaka City, but I wonder in Uganda, we only see President Museveni who comes out to show Ugandans what is going on in every ministry. And I also wonder how can a mere MP or Mityana North take over the work of a Minister of Agriculture. And Ayogera Kundu Zumbaka Nsegumire Yabadde Nnyonnyola was there seated. God bless Uganda. Onagamba mwewala okuweereza nze Bukenya ow'ekikomando mu kyenda kyankwanzi twatumbudde dda nze kiwa mapapula enabutongwa kalungu ntumbudde radio 8 webale nnyo. Onagamba kungu mwebale nnyo abanyarwanda bawane Uganda ebizibu bye tuyitamu bye bimu ne bannansi ba Uganda bye bayitamu naye mu programu eno
muyisaamu ebigambo ebi n'atusoso ne binatu ennyo sikutegedde onagambye Jambo Kungu ne Gashumba nze atugonza Daniel Masindi wano ku 5-star hotel Ntumbudde program entuga Kafero webale nnyo Deo Gracious agaye kuoli Honorable Frank Mwesigwa mwebaza is my mentor muyigirako bingi nnyo. Greetings Rachel M Power Promotions onagamba Adam webale kuweereza nze is a cool Fahad Entebe webale kutuletera mwami Frank nofenga abavubuka tumuyigirako bingi mpozi abo abakula naye nga bakula naye nga tebakuzibwa olw'ensonga eyo ffe abamunyungufu mu twamanya era tuyimiridde n'ebirala webale nnyo ndugu. Naga thanks for the show. Nahurira Julius Mugezi wa Honorable Kafero Mubarak MP to be Maogola North tuli ku Radio 8 wane Masaka ne Uganda twekolere tuve kuba MPs abalwana ng'obwana bwa Nasale Honorable Zake wadde okubwa ebikonde nayafunamu sente eziwalako okuva mu YouTube TikTok n'ebirala buli bamukuba. Okay, olagamba ye kyabuswavu nnyo okuteeka emmwanyi y'abana Uganda mu tuluba lya My Coffee, My Oil, My Ame n'ebirala kiri mu lwatu nti mu kujjawo UCDA government ekozeseza logic. Oscar Kalungu bwati bwagambye anabala please keep the conversation ku mikulu gyaffe egy'enjawulo abagoberera njagala mwami Gashumba muwe dakiika St. Peter from Matuga agambye Parliament of Uganda is now a boxing hall these days, but Ngoga is a man of all seasons. Thanks for the program, Mr. Gashumba and Mr. Kungu. Nze kwendi mpuliriza mwebale kusomesa gwanga tubaako era tumbudde kwera nga tujibatuusako buterevu nnyo bwe mutyo. Nagamba wano Akungu webale kuweereza kale n'ebirala sijja kwongera ku mwami Gashumba dakiika zo tulina 3 kakati ekisooka badde nyine eddoboozi lyennoonya wano limbuze lya mubaka Ssemujjunganda nga ayogera ku babaka naye nga sinaba kubyogera kinkakatako okwogera kyekigenda mu maaso mu mirimu gya General MK wiiki ewedde agimaze kata mwasinkanidde abakulu ab'enjawulo mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo eby'amaanyi bwe yakomyewo n'asinkana omubaka wa European Union mu Uganda so mwenna abawagizi ba General MK abawagizi ba PLU nganze kinkakatako babuulira kiki ekiba kigenda maaso mu bulamu bwe obuli public. MK ali mu public ne MK ali private. Emirimu gye gikwatagana ne UPDF agironga giri highly classified sinza bikola kubyogerako wano. Kakati nabagambye nti osobola okubanga ekintu kyokola kirungi ne packaging n'ekitta. Ensiba ya mbi etibya mutere nze nkubuulidde nakitegedde ku address ya president Operation Wealth Creation OWC ekulembera General Salimu Sale yabadde egabe emmwanyi. Omuntu omulala gwe mmanyi amaketi nze nnyo okulima emmwanyi wano ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Ontege government ne bwe bayina ekintu ekirungi kyekola eyina okufuna team ekituusa ku bantu. Ompulira ekyakyenerabidde figures omukulembeze yalaze nti UCDA abakozi baayo senze badde bafuna nki mpitirivu. Ekyo situkirumamu. N'ekirala kyetwategedde nti ebbeeyi y'emmwanyi okulinnya si lwa UCDA yavudde ku bintu bibiri ekisooka ekyeyo ekyayite Brazil, ekyokubiri standards zino. Naawe kibuzo kiri nti Ministry ya Agriculture mwe bagizizza enaaba n'amaanyi ne commitment, the will, the zeal okwenforcinga standards zino kyetwale badde tukola ki kyetwale badde twebuuza. Ontegeera ekirala kino nkyogera nga ntya Katonda omuntu yenna asinzira ku radio n'oteekawo embeera nti abavandimwe batunyazeeko ebyaffe olimba. Njagala ondeetereyo omunyarwanda oba omuvandimwe nti yakunyagako ettaka. Owulira abantu baffe bapakasa mu mbeera yonna embi ne basevinga akasente ne bagula ebibanja. Ontegeera ndowooza. Yes akyogedde bulungi afembyeyo challenges mwenna ze muyitamu naffe ze tuyitamu but
fe tulina ekintu kiri kimu nti abantu baffe bamiwa national IDs ne passport C. Okay. Ekirala waliwo grupu egamba Gashumba ayina ekigendererwa ekyokulibrandinga. No, abagamba mu Gashumba yalokyusa eggwanga lyaffe. Muzeeyi Donald Kananula ulira munira yeyita mufumbira. Tosobola kuŋŋamba nti olwaniye eddembe ly'Abanyarwanda ng'ate mu biwandiiko bya gavumenti weeyita mufumbira. Ontegera ndowooza. Okay. Nze nvayo ne ŋŋamba actually ngenda bateeka ku test. Tufune ekiragiro kya kooti buli muntu apapotinga okulwanira eddembe ly'Abanyarwanda mu Uganda. Munira weewandisa ng'oli wa ggwanga ki? Bakananula be bavuddeko n'ennamba y'Abanyarwanda okudropinga abeekweka amawanga amaki amalala. Tukomye wano. Ze Adam Kumba. Sebo sigomaliza shonze na gitandise. Abe Masaka. Nakolo walero. Tubulaide kika. Sebo nkubirizo bulangu butuse mwami Gashumba. Sebo abantu be Masaka mbegayiridde. Abantu bo mu Buganda ababunyolo. Abankole bo batuyita kodda. Mukole buli mulimo gwonna tuberemo n'akasente. Tebagenda tu respectinga nga tulina kasente. Okulonda be kunaba kutuuse. Bwe munaddamu ne mutuleetera bana balwanira mu parliament. Garbage in, garbage out.